Saha nyimbira bulungi nnyo ennyimba ze nzaagala nnyo. Kambabuulire mulina okuluubirira ebinene mwe bannabitone. Leka kulowooza nti wazimbye ennyumba, wataddeko amategula, waguzeyo akamotoka, Katikkiro akumanyi, ebyo tebimala. Olina okuluubirira okuba omunene. You must work your skins off. Nsanyuse nnyo okulaba nga bannabitone bayitirivu abali wano. Nsanyuse okulaba Shiba, nsanyuse okulaba Bebe Cool, nsanyuse okulaba Sophie Gombya, Big Eye, Catherine Kusaasira, bonna bali wano. Bangambye ne King Michael alina ade simulabye. Naye twaze kusanyuka, saagala kubakooya, naye njagala mumanye nti bw'oba n'ekitone nga tokikozesa obeera nga atakirina. Bw'otakirwanirira obanga atakirina. Bw'ogendera ku bantu bye boogera tojja kuwangula. Awo nno nnyabo weebale nnyo okutusanyusa, weebale okumpita. You also have courage. You also have courage. Okujja mu office yange n'onnoonya n'ondeetera ebbaluwa. It takes courage. Nabadde siyinza kumuyiwa ate ono Spice Diana yenna mukwaya wa Mbogo, ate ab'Embogo baba bakyala bange. N'olwekyo kale Spice Diana nkwagaliza birungi byereere mu lugendo lw'oliko. Tobaako kikuugula, bakiyita focused. You have to be focused all the time, under all situations. Siyinza kulaba kikuyinza kukulemesa kuwangula. Era mu abayimbi mwenna, njagala ne bannabitone mwenna, njagala mutambule nange tusse Buganda ku ntikko. Ssaabasajja Kabaka awangaale.